amawulire gano ag'okutya Katonda tuleme okugatwala nga ga lusaku. Malayika si agenda okubuulira naye ffe Mukama tuze tububuulire eri ensi yonna. Amaanyi ago Yesu bwe yali agoogerako eri mu Yokaana yamuyita omwoyo ow'amazima. Lesson weekend katuyigire ku bigere bya Kristo. Weewaawo Amina njala okwebaza mukwana ali ku 3ABN amazima gatajunguluddwa ate atwegaseko mu programu eno Lesson weekend tuyigira ku bigere ebya Mukama waffe Yesu Kristo. Amanya Yonasaani Matovu ni musajja munagomba ate nga ndi muweereza wali ku kanisa Najeera mu Luzira district. Tuli mu kiseera kya njiri ku njiri, gospel after gospel, va ku bya part after part, katuli mu gospel after gospel. Era kati ba Youth for Christ nabo bawaze dda okutandika ng'ennaku z'omwezi 21 paka ng'ennaku z'omwezi 5 tugenda kubeera mu njiri eyo. Simanyi district yegikoze etya naye naffe eri Luzira ekintu tuli mu kikwasaganya era aba Brooklyn nange ndi mu kujja twagala kulaba ng'enjiri eno tugituusa ate abe Najeera twaweereddwa omukisa ogw'enjawulo ssebo. Ffe tulina omu ku bakungu okuva ku Uganda Union. Mukungu okuva ku Uganda Union adze waffe Musumba Kizito Samuel ali waffe. Kale kwegamba empanga tulabika nga abanaagala okugirya naye katukomewo ku nsonga eno eya lesson number 12, tried and crucified. Awozesebwa n'akomererwa. Kuba nange sirina bumativu nakuwozesebwa kuno naye nga sina bagenda wala mu maaso njala kutegeeza nti Mukama atuwadde omukisa nga tutunulira Yesu Kristo awozesebwa n'okukomererwa. Tulina omusumba ffe okuva mu kanisa eya district eya Kikajjo, East y'ekya Kikajjo district, Musumba Yobu Kimbugwe. Amina. So tusense nnyo okulaba. Buuza ku mulabi waffe sebo tugende mu maaso. Seba abatulaba njagala okubaanirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama yeebale nnyo okubakuuma. Okubanga balabiridde abaliisizza okubayisa mu meeting okubayisa mu thesis ez'enjawulo omukamingi yiyo yaggwa katugenze mu y'abavubuka era tukkiriza nti Mukama agenda tuwa omukisa nga bwe yatuyisa mu homecoming atuyisiza mu camp meeting abantu babatizibwa Kikajjo nga district mu camp meeting twabatiza abantu 56 mwafu baba. Mukama yatusaasira kakati ate neeno tugyesunze njala ey'abavubuka. Tulabike nti nno mulimu gwa Mukama waffe tugukole. Yatukwasa ekyo ebyo tubikola naye ng'ekyo kye kisookerwako kubuulira njiri eri ebitonde byonna. Kubuulira njiri buli kintu weekirirwa njiri kubuulira njiri. So twebaza Katonda abala 3ABN tusaba muteekeyo amatu n'omwoyo okulabika nti nno mutegeeza ku bantu amawulire amalungi ag'okudda kwa Mukama waffe. Kati biringa ebiri awo nga bwe tusoma nti Nuwa n'abuulira abantu n'abagamba muyingire muli ate ebintu bijja kukyenkalana tebikola nnyo makulu lwe kyaliwo. Bayibuli nga bwegamba nti nga anaakwatibwa oba akwatiddwa ebisa agenda okuzaala okategeera nti kati nno obulamu buli mu katyabaga. Mu kiseera ekyo tewajja kubeerawo muntu ayinza kugenda kubuulira oba anaabeerawo abuulirwe. Siira kyekino sawe n'ey'okubuulira enjiri. Musumba ssebo toyanza nnyo atoyanzege. Mukwano tulina omukisa leero enti wiiki eno tubale tuli mu kwetegereza Mukama waffe Yesu Kristo nga bamuwozesa ate ne bamukomerera ate n'akomererwa. Makulu kyagali omwo kubanga kye tuli mu kusomako kyaliwo literally biki ebyagenda maaso tugenda batubyetegereza naye makulu ki agalimu bye tugenda okusinga ate okussaako essira. Saba okkirize tuwombeke tuweeyo okusaba ate tubeere nga tutandika. Omuyinza w'ebintu byonna Katonda ffe wasuubiza nti we tunaabeeranga babiri oba basatu
onaabiranga wakati muffe. Wow. Alina musumba nga wano mu studio mukwano gwange atulaba musabira omukisa ogw'enjawulo omufukeko amafuta ag'ekisaakyo obubaka buno bweyongere naye okumugasa mu linnya lya Yesu Kristo mukama waffe. Amina. 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 So musumba Esebo. Essula eye-15 n'eye-16 ze ssuula eziggalawo ekitabo kya Makko. Kya Makko. Ekitabo kino kimpi mu bitabo byonna ebyenjiri. Wow. Naye ng'ate kijjudde obubaka Obuyitirivu. obukyusa ensi. Tumumanyi Makko gye twava emabega yonna yali muvubuka ataasubirwamu eri abamu kalungi. Kituufu. Era ne basiima twawukane naye. Naye gye biggweera nga musajja wuuno awandiise n'enjiri. Yokaana Makko awandiise n'enjiri. So mukwano gwange atulaba Makko ono atuleetera olugero olw'obulamu bwa Kristo ng'agenze mu maaso n'okubeera ng'atwalibwa n'awozesebwa. Naye ate kati ku luno ali mu kuwozesebwa akomererwe. Luli yatwalibwa bamusanze Gesusemane bamututte ewa Anasi ne Kayafa gye byaggwirira nga kati ate alina okugendako ewa Piraato. Biki byonna ebyaddirira ffe katukusomera olunyiri lw'okujjukira olyoka otegeere bulungi nnyo ensonga eno ssemasonga gye tuliko. Makko 15 Makko 15:34 Bayibuli yatugambye nti awo mu ssaawa ey'omwenda Yesu n'akaaba n'eddoboozi ddene nti Eloi Eloi lama sabakthani, okutegeeza kwakyo nti Katonda wange Katonda wange kiki ekikundesezza ekikundesezza. Kwegamba this is a messianic cry. Tugiyita a messianic cry prophesied kyali kyalagulwa mu Zabuli 22. Dawudi ye bw'akaaba nti kiki ekikundesezza Katonda wange, kumbe ali mu kukaaba okukaaba kwa Mukama kwagenda okukaaba ng'ali ku musaalaba. Nagamba juuza abantu mu lugendo luno nti olugendo luno Yesu lwe yatambula wiiki eno lwali lugendo nga lugenda kyusa ebyafaayo by'ensi. Era tugenderere buli kye tugenda okusoma wano kirina contribution towards the change of the world. Salvation yazimbibwa mu eyo wiiki ennene. Wiiki eno Musumba baako kyogamba ku lunyiriri olwo, nange mbadde nnyinda kwogera ebiwerako naye sooka oyogere. Olunyiriri luno lulimu ebigambo bingi naye ekisooka bw'olutunuulira Katonda ekintu kye bayita ekibi yakikyawa n'akikyayira ddala. Naye akiwuliramu naye obuzito bwakyo. Mu kukikyawa n'akikyayira ddala n'agamba kagwake keetonye oba kitwala mwana wange kakimutwale naye kigenda kuzikirizibwa. Ekyokubiri mu bigambo bino mulimu essuubi, amaanyi n'okwagala okwa Katonda okutagambika okutugumbula omwana we awa abantu obulamu bw'emirembe n'emirembe. Ekyokusatu mulimu ekintu kye bayita amaanyi agasukkirira omuntu, okutugumbula omwana we, amaanyi agayitibwa ag'ekibi agatakaabya bukaabya abantu nakubayoyomya kubayimbya ndubaale wabula ne Katonda yennyini ne Katonda yennyini akaaba amaziga. Ne lwa kintu kiba kita ekibi kibi bwe kiba kisobola n'okukaabya Katonda akaaba emirundi ebiri. Ekibi ekyokusatu ensonga eyokusatu mu lunyiriri luno ey'okunemu mu lunyiriri luno nti kyekyokka ekisobola okwawula abantu n'eyabatonda, kubanga ekyo kyokka mu bulamu bwa Kristo wakaabira nga talina connection ne Katonda okujjako ekibi nga kitaddewo gaapu eyo. Era Yesu talina walala wayogererako nti yali ayawuliddwa ne Katonda, kubanga yagamba nti nze ne Kitange tuli atya omu. Okumanya ekibi kibi kasita kigenda mugwe ng'omanya nti Katonda musiibule. Kyobalaba Adamu bw'amala okikola Katonda agenda amunoonya bunoonya nga yadduse dda
kati ekibi olunyiriri olimu okwawukana njize nno ssebo lulimu okwegamba okukaaba okwazirana naye ate lulimu n'okwagala okulaga Katonda enjagala gy'ayagalamu omuntu tyasobola okumulokola eri amaanyi gano agatali maanyi bwanyi naye amaanyi agasinga amaanyi gonna wansi w'eggulu. Kibuuzo kigamba biki ebyali bimaze okubeerawo omanyi twali tusoma litu kyakantu ako kanyumiranga nnyo biki ebyali bimaze okubeerawo nti amaze okwogera nti Eloi Eloi lama sabakthani kiki Katonda wange ekikundesezza. Twebuuza ekibuuzo nti statement eyo mbukomera nnyonnyola biki ebyali bimaze okubaawo One, ekyali kimaze okubeerawo Yesu yali atwaliddwa ewa Piraato okuwozesebwa era nga Piraato amubuuziza ebibuuzo ekimu ku bibuuzo eby'ekijjukizo gwe kabaka w'Abayudaaya omulidde gwe kabaka w'Abayudaaya si kyekyokka mu bimu ku byali bimaze okubeerawo ne basajja battu abasajja bano be tuyita bannaddiini religious leaders baali bavuddeyo ne bamuvuma ne bagamba nti walokola balala toyinza kwerokola tosobola si kyekyokka abantu baali bavuddeyo ne bamuwandulira amalusu ne bamukuba emiggo n'ebiringa ebyo n'okumujooga n'okumuziimuula na biki ebyaddirira abasajja nga Yusufu owali Masaya naye twamulabako tugenda pa tubyetegereza naye tutandike endoza musumba ne kino gwe kabaka w'Abayudaaya yeggwe omuwandiisi wa lesoni yanyumidde gwe kabaka w'Abayudaaya isebo kale yakikkiriza teyakyegaana naye ate mu kukikkiriza gwe kabaka w'Abayudaaya nkuwulira Yesu Kristo n'akkiriza n'agamba nti oyogedde olw'ekyo nno y'ensonga lwaki wendi wano kabaka ali ku muti olw'ensonga eyo ensonga lwaki ntuuse na wano ekinnanze okujja wano ku muti lwakuba nze kabaka w'Abayudaaya kyaleetawo ensasage nga ne bazze okulokola nga kabaka waabwe tebamutegeera tebamumanyi era tebamukkiririzaamu nga n'amubuuza tamubuuza lwakuba ayagala kumanya naye ng'amubuuza kubanga naye mu mutima alimu okutya lwaki bano abantu bennyini abali mu ngalo zange nga nze gavana abatwala bwe bafuna kabaka ow'amaanyi tebandiddewo ova kati okubya toki mutima gwa Piraato Piraato abuuza ekibuuzo kino naye nga kirimu kwegamba obunkenke bungi era Yesu yali Katonda yennyini ekibuuzo ekyo tekiddikamu nti weewaawo kubanga wookiddiramu ng'oli akubuuzizza naye ng'akubuuza okimanyi nti ye kabaka alwanyisa bakabaka bonna kitegeeza nti wenziramu nti weewaawo genda kutemulwa. Are you the king? Are you really the king of the Jews? N'agamba nti ekyo kyennyini kyekyandeeta na wano ku nsi nga kitegeeza gwe musango ogunvunaanwa nga kitegeeza nti Piraato ekibuuzo ky'obuuza kwegamba kakkana kituufu naye n'amugamba nti si wa mu nsi muno nga bw'olowooza busingako wano. Ate gwe kabaka w'Abayudaaya babeera mu ggulu bali ku nsi niyo obwakabaka bwange bwanjawulo ku bubwo. Nze musumba kyenjagala okumanya statement king of the Jews sose kujjako ekibuuzo kanjagifula affirmative nti kabaka w'Abayudaaya eri omuyudaaya etegeeza ki eri Piraato omuloma etegeeza ki kikinjagala osooka okufuna obulungi nekubanga nsuubira nti yemu ku nsonga lwaki ekibuuzo kino kireetebwa ne kirondebwa mu bibuuzo birala byonna eri Piraato eri omuyudaaya okusooka eri omuyudaaya Abayudaaya baalimu okubuusabuusa watya singa bakkiriza nti ono ye kabaka w'Abayudaaya biki ebiyinza byandibadde biddirira nga bo baali batya nti omusajja ono endabika gy'alabikamu
agenda batomeza. Lwaki kubanga okusinzira ku nnono n'obuwangwa bwabwe ebintu byazze nga akola birabika nga bikontana n'ebyo bye babadde baagala oba bye bamanyi. N'olw'ensonga eyo tugenda kufuna kabaka omunafu atajja tuyamba kujjawo bantu bano. N'olw'ensonga eyo si mutuufu akyepatikako bwepatiisi tateekeddwa kubeera nga yeye. Piraato kyava amubuuza naye kyebakugamba ddala kyoli kuba si kyo. Kyogirire wano bakitegeere kubanga bamubuuzanga ne tunaddangawo nga tubuusabuusa kumala bbanga ki. Bw'oba gwe kabaka tubuulire bw'oba si gwe tubuulire. Piraato najja agireyo ddala ebigambo bino mu Yesu Kristo babiwulire naye ddala gwe kabaka waabwe. N'agamba nti ekyo kyombuuziza kye kyandeeta wano nze kabaka waabwe. Musana ne gubeera ku musaalaba. Nze kabaka waabwe gwe babadde balindirira. Bako ne yayoza nze Yesu yennyini ensi gwe badde enoonya. Abadde wano simanya. Eruwero. Ono ye kabaka w'Abayudaaya gwe baali balindirira eri Abayudaaya. Yali ansa nga Piraato yasobola okujjayo ebigambo ebisobola okujjamu ekigambo ba okujjamu ansa mu Yesu. Naye ng'ogyeko ekyo ne Piraato yennyini statement yali eteekeddwa okukola ku mutima gwe kubanga bakabaka bangi be yali alabye naye nga tebabaleetera mu ngalo bwe batyo. Kabaka abeera n'abantu abamubeerako nga bamifumbi bansasage ng'atiisa nga muzibu nnyo naye omusajja ono yali alina ekibiina ekinene nga bagamba nti avuunisa ensi ng'ate enkwata ye y'ebintu yanjawulo. Bamulese bamuwalawala. Alina abantu bangi Buyudaaya yonna eguddemu ensasage naye yennyini obufuzi bwe bulabika bugenda mu katyabaga. Yeebuuza ono ate kabaka wa ngeri ki bwe kabaka waabwe. Naye nga neeri Yesu okukiddamu bw'aba si wa mwoyo kimuteeka mu katyabaga kubanga ono si yali muntu asoose okutta obussa abantu yali asseeko bangi abawera. Singa oli ajja n'agamba nti neesimbyewo kubanga nze ntwala. Statement egamba nti oyogedde kuba mbuuza gwe kabaka w'Abayudaaya oyogedde ekkiriza ono kyabuuza kwegamba nina kyenjagala otegeera Kristo naye alina kyakweka oba ali mu kunyweza bunyweza nti kituufu nze kabaka w'Abayudaaya. Mu lulimi Olwebulaniya naye okusinga ennyo Oluyonaani temuliimu bigambo nti ddala ddala nga bweyogera Bayibuli ti ddala ddala nkugamba nti yo kyekola kyekiriwa. Kasita olabanga eggumizza balina ennyukuta ze baddamu ne ziggumiza kati gwe n'otandika okumanya nti kinywevu nnyo 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 oyogedde kikakasa emirundi egisukka mu 10 nti ekyo ky'oyogera kituufu nnyo okusinga abantu kye balowooza. Mufunze gw'okyogedde neewuunya lwaki okyogedde era Yesu yakozesanga nnyo ebigambo ebyo. Gw'okyogedde naye si ggwe Peetero. Mu butuufu kiri nti kati awo gye wakabuuza oteekewo full stop ky'oyogedde kye kituufu ddala. Are you the king of the Jews? Gwe kabaka w'Abayudaaya ansa eri nti ye oyogedde. Ate si Bayudaaya bokka n'ensi yonna. Awo nange wapoomera kwegamba Yesu si kabaka w'Abayudaaya bokka olowooza nti Yonasaani sigwa mu bwakabaka bwe. Ssebo ne Yesu ne nange Yesu ye kabaka wange. Kabaka w'abantu bonna. Ye kabaka w'ensi zonna era ye Musa amwogerako mu Kuva 15:18 nti Mukama alifuga emirembe n'emirembe. Amina. Lwakuba nti nga bw'oyogedde nti obwakabaka bwe si bwa mu nsi muno obuggwawo era singa bwali wa mu nsi muno abasajja be bandirwanyi n'okuba. Era bwe yagamba naye kubanga ye kyali kimuleese okuzaalibwa kwe kwonna n'okufa kwe kukakasa nsi nti ye kabaka era kye kyamuleeta n'omusango gwe gwamuvunaanibwa lwakuba nti yeeyita kabaka mbu naye nga kituufu kabaka kituufu ddala kabaka. Waliwo statement wano Musumba. Pilate asks if they want to release the king of the Jews. And though he might have meant it ironically, the irony is playing out against him. Kwegamba nekagadde nti Pilato ye mu kubuuza alinga agezaako okujerega Yesu ne bali
naye ku end ate okubuuza kwe kugenda kulaga nti kyabuuza kituufu nnyo ekyo nti oba obaddemu akatankana lwali ng'olujeregerero lwalimu lwalimu olujeregerero lwaki kabaka gw'alaba oba amanyiddwa tebamukwata bwe batyo ne bajja nga bamukunguza kabaka abeera n'abantu abamubeerako ku lusegera ab'amaanyi abalwana teyeetaaga na kumala kuba miggu kuteekako ngule y'amaggwa kwegamba buli wabuze nindala yeggwe kabaka waabwe ironically kulinga okujeregerera okuvoola okumalamu ekitiibwa n'amaanyi nga kitegeeza nti bw'obanga yeggwe kabaka w'abayudaaya gwe musuubira ayinza okulokola buyudaaya najja n'awamba ne ruumi balina muntu mufu nnyo kwegani nga alengera stage 2 sajja abuuza nti bana kyuno ono ye musumba wammwe ulugi wammwe sebo gwe musumba w'abantu yagenda okopitinga nange nga nze kabaka wa ruumi ninga alengera Goliath abuuza Dawudi kati gogo baleese yeggwe naye katugende mu maaso nti naye bigenda okukakana ng'ekibuuzo kye yabuuza mu kusaagirira okwo ate kinyweza ansa naye gye yeewuunya abasajja abajasi soldiers abaloma be bamala owulira ebyo byonna Yesu bamutwala okumutirimbula ne balondawo okubeera nti nkiyite ntya ne bagamba nti naffe katukitwale ng'olujeregerero katandika tusooke tusomeko wano musomba tutalikire ku nyirwa 15 Mako 15 alugamba nti awo Pilato bwe yali ayagala okusanyusa ekibiina n'abateera abalaba n'awaayo Yesu okumukomerera ng'amaze okumukuba abasirikale ne bamutwala munda mu luggi oluyitibwa Pulayitooliyo ne bayita ekitongole kyonna okukuŋŋaana ne bamwambaza olugoye olw'effulungu ne baluka engule ey'amaggwa ne bagimutikkira ne batanula okumulamusa nti mirembe kabaka w'Abayudaaya nabba olumuli ku mutwe ne bamwandulira amalusu ne bafukamira ne bamusinza bwe bamala okumuduulira ne bamwambulamu olugoye olw'effulungu ne bamwambaza engoye ze ne bamutwala ne bamufulumya okumukomerera so tuli wano ebintu ebyo biraba kwegamba setaani akola katemba yenna okuswaza n'okujireegerera lwaki amawanga gano gaalinamu obunkenke bwali bw'amaanyi nga buli ggwanga lyonna erijja n'amaanyi liriteekeddwa okuba nga lyerifuga lyeriwamba abasajja abaluumi baali bamaze ebbanga ddene nga basitamye ku Bayudaaya kati nga n'Abayudaaya balina okusaba n'okukaabirira Katonda nti abaleetere kabaka ayinza okujja awambe embeera eyo agezze kyewuunyisa bwewuunyisa kaakati gwe bapurezentinga nga kabaka waabwe owulira alabibwa mu bintu by'ensi nga ye munafu asinga lwaki bano balina amafumu balina engabo n'emiggo ono talina wadde n'akatono balina buli kimu balina abasajja abajaasi bano abasajja be balina bavubi ba byennyanja tebalina na sikiru n'emu kyebava bakwata bo omuntu akwatibwa n'ateekebwako engule ey'obwakabaka ne babajoganya Abayudaaya okubassa wansi ennyo nti kabaka wammwe bw'abanga y'ono katuma bateereko engule y'amaggwa bwe kiba tekiri awo tumalanamu okuba miggo ne tumuwa ne ku mwenge kati Abayudaaya nabo nga bagamba nti naffe okubeera ne kabaka afaanana bw'atyo kaabulaŋŋane ekibuzo we kijjira ddala wammaye ggwe kabaka w'Abayudaaya oyogedde n'agamba nti ekyo kyennyini kyekyandeeta kanti bona abasajja bo omulimu gwabwe gwagezaako kujereegerera ekyo Yesu kyayogedde obwakatonda n'amaanyi n'ebiringa ebyo okubeera nga bifeebezebwa okubeera nga birinnyirirwa setaani awangule mu ngeri yonna nina wano kintu kye naayongedde okulengera esebo era kyensaba Mukama atusaasire atuteeketeeke naffe kubanga twagala oba tetwagala Yesu yayogera naga nti gwe omuweereza toyinza kusukka mukamaawo bweba ensi yanjiganya naawe ojja kwiganya bwebanga ensi yajerega Yesu okubeera kabaka w'Abayudaaya ninamu okulowooza nti ensi egenda kujerega abakristaayo oba abakkiriza
olw'ekyo kye bali ekyo nkikubuulira mazima ng'omaze okyatula mu kooti nti nze ndi Musevenisi omu Advent owumula ku lunaku olwa Ssabbiiti olw'omusanvu abajerezi abayigganya bakutandika balangike n'okufukaamirira naye ng'enkola zonna ze baliko bali mu tocha nga mukama wo bwe bamukola era Mukama atusaasire tubeere beetekefu okuyimirirawo ekyo nno kina kye kitegeeza nti si gwasoose beera mugumu kubanga oluvannyuma lwa bino ate bamunoonya nga bakaaba amaziga nakaakati bangi abamugoberera olw'obuwanguzi bwe yakola obwo nga kitegeeza nti okufeebezebwa kwonna okuliwo olwaleero weekuli kusobola okuyitamu naye enkya tojja kubeera ng'ate gwe weesiimisibwa bayibuli bwegamba nti oli wa mukisa. Amina. In fact Yesu Kristo ng'alabika kubire olw'okubikula essuula emu olunya olw'omusanvu lulaga nti ali abajja n'ebire na buli liiso lirimulaba n'abo abamufumita bajja kulaba ekitiibwa kye. So it's a matter of time. Tulindirire Mukama waffe bw'anaaba alabise ku bire ate ebintu bigenda kweyongera okukyuka. Wali ku kalayini nga tumalirizaawo tusigala tukinyweza statement wano mu lesson weekend tusigala tujoogera are you the king of the Jews? Gwe kabaka w'Abayudaaya? Ye gwe kabaka w'Abayudaaya. Yesu ye kabaka w'Abayudaaya n'ensi yonna. Amina. Katugende tuwumulemu. Bwe tumala tugenda kuba tukomawo ate tubeere nga tuzuula ebisingawo. Weewaawo Amina tukulisayo nnyo mukwano mukuumulamu ate ne tukwebaza okubeera nti otambula naffe mu program lesson week eno tugamba nti tuyigira ku bigere bya Kristo ebigere omwonoonyi wasanga emirembe ebigere ebireeta amawulire amalungi ebigere bya Mukama waffe Yesu Kristo bwe tuli mugenda mu maaso n'okuyigira lesson week eno bwe tukomye tubadde tumaze okukiraba nti Kristo si kabaka w'Abayudaaya kyokka niye kabaka w'ensi zonna nga kya muwendo nnyo okukitegeera n'okirowoozaako nti wadde yayisibwa bw'atyo niye ye kabaka oyo kabaka nga wa muwendo statement juice gye nadde nsoma eri mu katabo bakayita Desire of Ages eraga nti Yesu Kristo ebintu bino byonna bye yagumiikiriza mu kifo ky'oku disapprovinga they approved the fact that he was the king. Kikyusa ekyo musumba nti ebintu byonna mu kifo ky'okubeera nga bimenyawo ekyokuba kabaka w'Abayudaaya oba ow'ensi yonna bikakasa bukakasa nga ddala ye kabaka yennyini. Ono ye kabaka. Era waliwo olunyiriri wano musumba ndoza kasooke tulusome tulyoke tugende mu maaso ne narrative yaffe oli mu kitabo kyakubikulirwa essula 17 olunya olw'ekumina n'olw'ekumina bayibuli ega nti abo balina okuteesa kumu ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza abo balirwana n'omwana gw'endiga naye alikola ki? N'omwana gw'endiga alibawangula kubanga ye mukama w'abaami era ye kabaka w'abakabaka. Wansi w'eggulu tewali gye tewali mulwanyi tewali muntu w'amaanyi asobola okwaŋŋanga kabaka w'abakabaka ono kabaka w'Abayudaaya Yesu Kristo. Tugenze ku kukomerwa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Wano nno nawo wawoomerera engoye za Mukama waffe Yesu Kristo mukwano gwange atulaba ziri mu kuddugalirira olw'omusaayi ogukulukuta kira yenna bamufumiseeko engule ney'amaggwa inayina bavamu kuba miggo inayina bamusese soko nnyonnyole mu katono guno ekituufu njagala kunnyonnyolako ku Yesu Kristo embonyaabonya gye bamubonyaabonyamu balyoke bamutwale okumukomerera ekiro ekyo kyali kizibu ebintu Abayudaaya bye baali bakozesa mu kuggyawo obulamu bw'abantu abaali basukkiridde okubeera bakiwagi
byali byanjawulo n'engeri Abaruumi bwe baali bakola ebintu byabwe. Omusaalaba guno tegwatandikira ku Baruumi. Ebyafaayo bigamba nti gwava mu nsi eyitibwa Misiri. Gye batandikiranga okutuga abantu nga batugira ku musaalaba. Naye buli mulembe ogwagendanga nga guyitawo nga bagenda bongeramu ekirungo. We batuukira ku Yesu Kristo okumukomerera nga ku musaalaba ogenda okutuukako basooka kuyisa mu bintu ebizibu, gamba okukukuba emiggo, naye nga bwe babakuba gwatandikira Misiri. Byatandikira eri mabega Misiri. Naye nga bwe babakuba omuggo gwe bakozesa lulinga kwegamba luga, kiringa ekikoba kye bakwata naye nga bateekamu ebigumba n'amayinja agaliko amalobo, ebisumaali, amayinja, yes, ebigiraasi. Kati nga bwakuba bwati mu mugongo, kino ekintu kiriko amalobo, bwasika bwati n'ennyama kijja nayo. Kyova olabanga Yesu Kristo bwakubibwa ogambye nti essaati ye yonna oba olugoye lwonna nga lubunye omusaayi. Kubanga tebakubanga bukubi nti bwe bakubye omusaayi bwetukute, naye bwe bakuba bwe bati n'ennyama ekola ki? Ejjirako. Ekiseera ekyo kyonna Yesu Kristo yayisibwa mu katyabagaako. Era waliwo ensonga lwaki Abayudaaya Piraato agamba nti mbateera ono balaba oba Kristo, ne baga nti nedda akomererwe. Tagama nti mute naye tomutta busi naye akomererwe. Balina ensonga lwaki baali baagala akomererwe. Mu Bayibuli egamba nti ali ku musaalaba nga akolimiddwa. Baali bamanyi ensonga lwaki baagala akomererwe bukomererwa, tebamukuba mayinja. Kubanga yo Bayibuli egamba nti omuntu yenna bw'anaayonoona nga akubibwe nga amaki, naye agenda ku musaalaba ate oyo ajja kuba asusse okufa obufi, akomererwe, abeere ajja kuba ali cast, ajja kubeera nga ali ku musaalaba. Lwaki? Bw'okuba amayinja mu process eyo nsobola okwegayya Katonda n'ansonyiwa. Bwe mba ku musaalaba seegayirira. Ali ku musaalaba ne bwe yeegayirira tasobola kusonyiwa, kubanga we bakuteera ku musaalaba oliko ekivumu, okolimiddwa Katonda ng'ogenda kufa okw'emirembe n'emirembe. Bwe bagamba nti akomererwe, kye baali bagamba kye kino nti ono tateekeddwa kuttibwa nzitibwa ndala yonna, ateekeddwa kufa kuli okufa okw'emirembe n'emirembe. Kati ye Muyudaaya. Ye Muyudaaya, era bo baali bamanyi kye bategeeza bwe bagamba nti akomererwe. Endaba y'omusaalaba ku Bayudaaya yanjawulo n'abasajja Abaruumi. B'Abaruumi yali ttokya, Omuyudaaya kyali nti ono atusibyeko akanyaaga, ono atumanyidde nnyo, atwesibako, Katonda ayinza n'omusonyiwa bwe tulamukuba amayinja. Yeetaaga ku musaalaba, Katonda amukolimire ku musaalaba aleme kuziwukira afe emirembe n'emirembe. Ye neringa gye tuyita anathema eri mu myaka gya Middle Ages. Is it Middle Ages? Abasajja yali Roman Empire? No. Roman papacy, wa papa. Nga balina biwandiiko bye bayisa. Era bino Martin Luther byamukalubirira nnyo n'atuuka n'okubiwakanya. That's where we see Protestantism. Protest against. Ekimu ku bintu bye baawakanya. Kwegamba nti omuntu bakuwandiikako ekiwandiiko nti okolimiddwa oba anathema. Something to do with that. Kwegamba nti mu ggulu ne ku nsi togenda kusonyiibwa. Kati athema eyo simanya n'athema eyo teyatandikira wano mu Dark Ages. Yatandika mabega nnyo mu Bayudaaya nga singa bakukyawa baagala ne Katonda akukyawe akukolimire oleme kuzuukira, kuba baali bakkiriza mu kuzuukira. Akolimiddwa awanikiddwa ku muti. Kati kye baba bagamba nti akomererwe, nga kitegeeza ono Isaaya kyagamba nti ekibi kyaffe okufa kwaffe okw'emirembe n'emirembe kwali ku ye. Abayudaaya baakukakasa. Wano nno Musumba, omuwandiisi wa King James Version oba abakyusa mu Bagalatiya essula 3, Pawulo aleeta alipoota n'atugamba nti Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. Kyekyo akolimiddwa buli awanikiddwa ku muki. Buli awanikiddwa ku muti. Kati kye baali bagamba nti tetwagala kumukuba mayinja, baali basobola omukuba mayinja. Era Piraato yabagamba nti mugende mwe mwekolereko, nti affe tulina amateeka neeri tegatukkiriza gwe tukolereko, kubanga baali baagala Yesu aleme kudda
afe emirembe n'emirembe. Nsumba ondetedde okutaganjula ebyawandiikibwa. Njala n'ataganjula y'ekirala kimuwana. Deuteronomy. Is it kyamateeka? Kyamateeka olwokubiri. 21. Olunyiriri lwa 23. His body shall not remain all night upon the tree. But thou shalt in any wise bury him that day. For he that is hanged is cast of God. Buli awanikibwa ku muti ye Katonda aba amaze omukola ki? Wane mu Luganda njisome. Kakati buli lwogezaako mukuba obuyinja. Oba owadde Katonda ebbeetu okumuzuukiza. Kati Yesu yabalibwa bubi mu Bayudaaya nga yeetaaga kuzikirira mirembe n'emirembe. Kanze musomeko ne mu Luganda. Abuluganda sagala bagambe nti nno hayi yabisoma mu Luzungu nalwo hangeth on a tree what you know. Nga tusoma omulambo gwe tegusulanga ku muti. Naye tolemanga kumuziika ku lunaku olwo. Yesu era bamuziika ku lunaku olwo kubanga awanikiddwa ng'akolimiddwa Katonda. Kati taata maama gwatulaba ekikolimo kya Katonda olw'ekibi kyagwa ku Kristo Yesu ng'ate Abayudaaya be bakabona bennyini abakimuteekako kubanga kibaamuteekerateekera asobole okubeera ng'atwala ekibi kyo afa okufa okutali kuno kwakwebakamu okufa okukwa okw'emirembe n'emirembe. Kyogera bassebo wano mu kufa kwe omuntu atakukkiriza aba aganye ekikolimo Katonda kye yamuteekako ye kimwambale. Yesu mu kufa ku musaalaba ali mu kutwala ekikolimo kyange kyonna ekyensi eno akitwala n'akyetika nga n'ekyange mwekiri. Buli lwe mukkiriza nga kino ekikolimo kinvaako nga kidda ku Yesu Kristo ng'afa ku lwange. Ebikolimo byonna n'ebisiraani byonna Yesu abitwala ku musaalaba ku lwange bwe nzikkiriza. Abayudaaya kye baamugamba ne Katonda kye yakola. Kati omusumba waliwo ekinkalubiridde nga tuvaawo awo teboogera bwogezi ne Katonda yakikolera ddala. Bw'agamba nti Eloi Eloi lama sabakusani wano ewali ekikolimo kyennyini nga Katonda akiteeka ku Kristo. Era we wali gaapu wakati wa Yesu Kristo ne Katonda etabangawo. Singa muganda eyo gaapu enzirira n'enjimira ye n'abanga ekyo kye yankolera nkiganye nze nenzira mu kifo kye. Obadde olina akantu k'ogambye nti nno oyagala kumaliriza nako. Ekibuzo kyange ku musaalaba Gologoosa yesewo biringa bibiri ne kansooka ekimu. Kigamba abasajja boogera ebigambo ebiwerako wano kubanga ndabye sagalaga nti baali baasama naye boogera. Naye ku lwaffe luli olw'edda olulimi lwaffe twakozesanga baleekaana nnyo. Gwano olunyiriri lulimu 31 Maako 15:31 lugamba nti era bakabona abakulu ne baduula bwe batyo n'abawandiisi bokka na bokka ne bagamba nti yalokola abalala tayinza kwerokola yekka. Buuza ekibuuzo. Oba okiraba Kristo kabaka wa Isirayiri ave kaakano ku musaalaba tulyoke tulabe tukkirize. Ne bali abaakomererwa naye ne bamuvuma. Kwegamba nti omulimu ogukola abasajja bano bakabona bamuvuma bamujerega balaga nti we tukutuusizza tolina kyoyinza kukola. Weewe wennyini we tubadde twagala. Nze mbuuza ekibuuzo singa Yesu ekisooka yali asobola okwerokola kyekisooka. Ekyokubiri singa yeerokola kiki ekyandizzeeko? Wenjagala tugendere ku ate tutuveeyo tugende ku nga ngenda okuddamu ebyo. Abasajja bano bawa obujulizi nti Yesu mulokozi batya yalokola abantu ne tubalabako. Obujulizi wadde tugaana okukkiriza byakola kaakati naye twalabako ng'alokola abaki abalala. Kati twagala kulaba oba nakinayo ayinza okukikola okwerokola ye yennyini. Bajulizi bo bennyini bajulira
nti Yesu Kristo tebalabanga muntu alokola abantu nga ye yennyini baagala kupuruvinga kulaba ddala asobola naye okwerokola bagezaako kulaga nti talina kyayinza kuye naye emabega baakiraba kubanga bagambye nti yalokola balala ekiraga nti baalabako nga Yesu Kristo alina abantu baalokola ne babeera bajulizi era wano bakyogedde nti yalokola balala naye naffe tulina kye twagala okubuuza asobola okwerokola asobola okwerokola era singa aba yeerokodde kyekiddako otyo era lwaki teyayinza kwerokola bw'otunula wano mu kulaba wano oyinza okulaba nga ateerokola bw'otunula wano mu kusooka wano oyinza okulaba nga ateerokola kubanga yafa naffe emirembe n'emirembe ku lwaffe naye amazima gennyini olw'amaanyi ge n'alyoka afuna amaanyi ataagajjayo omuntu nga yaavudde singa teyavaayo yandibadde teyeerokodde musumba onansonyiwa njagala nnyo okutegeera ebintu ddala nga bwe biri ayinza okwerokola era singa aba asobola okwerokola singa yeerokola biki ebiddirira asobola okwerokola singa akikola awo ebiddirira omwonoonyi genda emirembe n'emirembe ekikolimo kye babadde bampadde mmire ku lwammwe kiganye ekikolimo kyammwe kibaddidde mugenda kuzikira emirembe n'emirembe so kyogezaako okuŋŋamba nti Yesu singa Yesu mu buteeyinza kwerokola mwe mwali obulokozi bwaffe bwange ekikolimo kiri kiryoke kikwate kiryoke kibeere nga kiri effective akolimiddwa ku akolimiddwa yenna awanikiddwa ku musaalaba singa ageza ne yeerokola ku musaalaba ekikolimo tekimukwata naye ndowooza nekino musumba tukigatteko omuntu aleme kutufuna nti twali tulaga nti Yesu ku musaalaba ekyamulemesa okwerokola kuba yali talina busobozi bwerokola ekyo nakyo twagala tukijjewo tutya nti saddaaka eno Kristo gyawaayo it is voluntary tutya waliwo olunyiriri wano musumba I think teruli mako naye katulugatteko tusobola okutuyambako mu kitabo kya Yokaana essula 10 n'emmeka 10 eno manyi bibino byawandiikibwa eriffe Yokaana 10 olunyiriri lwa 27 entandikiddeko endiga zange ziwulira eddoboozi lyange nange nzitegeera era zingoberera nange nziwa obulamu obutaggwaawo so teziribula emirembe n'emirembe so teziribula emirembe n'emirembe so tewali alizisikula mu mukono gwange ekyo kimu olunyiriri lwe 17 nalwo katulusome Yokaana 10:17 agamba bw'ati kitange kyava njagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwala ate tewali abunzijjako naye nze kambuwaayo nina obuyinza obw'okubuwaayo era nina obuyinza obw'okubutwala nate awo wennyini we nabadde ntandikidde awo njagala nange musumba nyogera okubeera omukakafu nti Kristo obuteerokola si kuba nti munafu yali tasobola ekyo kye nayabadde njagala okwogera mu kusooka takireka olw'okuba tasobola akireka yes kati ate era nga singa akikola kandibadde akanyeebwa n'akatego setaani n'awangula kubanga wakikolya bw'ati aba amaze okweyambulako kiri ekikolimo abayudaaya kye bamuteekako nti akolimirwe yenna ali ku muti kubanga bw'akolimirwa aba agenda kulokola abantu bonna abanaamukkiriza bakkirize saddaaka bawone emirembe n'emirembe naye olw'ekyo akkiriza n'abeerako setaani n'asaakaanya tasobola kwerokola kale bw'oba osobola kikole vaako alabike nti ayinza okumukkirizisa okuvaako ffe tubere nga tuzikirira emirembe n'emirembe so kirimu bibiri n'agumiikiriza kirimu bibiri esebo ekisooka Yesu ku musaalaba setaani ayagala kakasa nti tasobola kwerokola aveeko ekyo kimu ntukiga is helpless now tasobola talina maanyi 2 ayagala mumatiza aveeko ffe tubule tugende kubanga ate singa yavaako nno ekyewuunyisa singa yavaako tekyali tekitegeeza nti ate ye agenda kuzikirira
ani kikyekyo kubanga ye waaviirako bw'ati kubanga talina kibi kyakoze yandisigadde mu bwakatonda bwe n'abeera mulamu emirembe gyonna naye ng'ekintu kye bayita olulyo lw'omuntu gwe lugenzi kati ye setaani kye yali alwanyisa si ye kuwona oba kuzikirira ye yali alwanyisa butagenda na bano kati ye kye yaliko n'okusudiya n'okukola ki alwanisa Yesu amunyiiza amuggyeko omuntu ayinza okuwangula mu ngeri emu ng'akozesa logiki bw'ogenda mu kooti n'akwayiriza n'akuvuma n'ayogera bino na bino n'otwagga mulamuzi n'agamba nti ovudde ku mulamwa gwe mukyamu kati setaani yali asudiye eno nalabako abantu abajja okuwoza ng'ona omukyala we yanoba n'anoba nadda ewaka taata n'amugamba nti ojja kujja tuwoze owoze ne mukyala wo ye omwami bwe yajja teyayogera bingi ng'atandika kwogera bintu bya bulimba namukwata ne gundi akola kino na kino omukyala bwe yawulira ebigambo ebingi ye n'atandika n'atulika n'akaaba bano abalala bonna abewakalaga nti bambi abadde abikola bannange tusaasire muko bannange kati yangu agende ne mukyalawo n'awangula naye kubanga ono amugjeeko setaani yali asudiya Yesu aveeko abantu babule kwegamba twagala kwebaza mu ngeri y'enjawulo mukama waffe Yesu Kristo nti omusango gumuvunaanibwa wadde teyagukola naye agukkiriza gudde ku ye alokole nga kyamuwendo banaye olugero lw'omusalaba lwoma kwegamba ye yali Katonda n'afuuka omuntu kubanga lwere lwaliwo kigambo yali Katonda n'afuuka omuntu atulokole nga kyamuwendo twagala kubeera nga tuwunzika n'ebintu bibiri ate kino tumba bakyogeddeko bw'oba n'ekibi oyawukana ne Katonda waliwo statement wano tuli ku Wednesday forsaken by God kituufu ayabulirwa Katonda yamuleka yamwabulira naye Katonda yeka yamuleka soke tubalemu awo abaleka Yesu abatume bamwabulira badduka emisiri naye bamalayika we bali bamalayika Katonda asooka kuleka Yesu bamalayika ne basigalawo bamalayika kuba nabo baweereza by command nabe era tebaali tebasobola Mwoyo Mutukuvu ye yaliwo baalagirwa obutamukwatako Mwoyo Mutukuvu ye waali ate Katonda avaawo kitaffe omwoyo ye n'asigalawo awo ono yali theologian namwagala nnyo agamba ensonga lwaki Yesu akaaba emirundi ebiri nti akaba ku lwa kitaffe kumuleka Katonda wange ontegedde nti kitaffe ondeseewo naye ate ne Katonda omwoyo mutukuvu nawondese awo nno nsigadde ensonga eyongedde okunywera asomamu akole ki ategeere naye katuwunzike musumba waliwo wano olulimi lwe nayagadde Katonda alukwasaganya tutya nalunyumiddwa kwegamba agamba Eloi kyagala okufaanagana ne Elahi Elahi Eliya esewo Yahweh you are God Yahweh yani yakuwa Yahweh yakuwa ye gwe Katonda wange gwe Yahweh ye Elahi Eloi ye Katonda wange Katonda wange ate wano Katonda wange ye gwe Yahweh byagala ng'okubiriga ebifaanagana bano bakiki baafunamu bana basajja abaali bawuliriza bomukulira Yesu ng'akaaba kubanga ayatudde ekyamazima ayawukanye ne Katonda alinga amwabulidde no tetwagala gamba alinga oba yakyogera kenyini n'agamba nti amwabulidde Katonda yaleka yamuleka n'afafagana n'ekibi kwegamba yasamba essoggolero bw'omu eri mu Isaaya 63 olunyi olwo ndwagala nnyo ne luyirirwa tuzala 3 n'olwokuna nti nsambye mu ssoggolero bw'omu bannamunigina teri n'omu ankwatiddeko taata ensi yonna neweerina tulina otendereza kitaffe n'omwoyo nga bw'ogambye nga nabo afafagane n'ekibi tulina okutendereza Kristo weewaawo simanya tulabe eyo gwe kyoyinza tetwagala nnyo nagenda nnyo mu katundu kano kubanga olusiyologiya luyinza otuyitirirako naye tulina okutendereza Katonda Yesu Kristo nze kati ntandise okukkiriza lwaki ye chairman wa Godhead ye ssentebe ow'obwakatonda kubanga yasamba essoggolero
Wannamunigina omu kubanga ate ogenda n'okwegamba bw'okyetegereza obulungi Yesebo. okuzuukira okufa kwa Yesu ku musalaba Yesebo. ng'ali ku musalaba Yesebo. ne Kristo ng'abatizibwa waliwo ebifaanagana mukku. Yesebo. Yokaana kozi yabatiza Yesu. Ye mubatiza. Naye ssebo wano kuguna omutwe forsaken by God. Katonda tasisinkana kibi. Katonda takwatagana na kibi. Era awali ekibi Katonda abeera eri kubanga ne Ebraniya 12:29 agamba nti Katonda waffe muliro gwe gumukulembera ku kibi. Ono bw'ajja n'agamba nti ekibi agenda kukyetikka. Okay. Kyali kimaze okulaga nti kaakati gwe kitange nkuta ngenda na bano. Ekyo nno kye kiraga okwagala. Era lwaki ayitibwa omugole ekkanisa nti mugole ng'omuntu bw'agamba nti nve ewaka kaakati ngenda n'ono gwe simanyi oba mugwira kaakati ne Yesu Kristo ajja eri abantu abagwira kuba kaakati baali eriyeni gyali n'agamba ngenze bafaanana era naggwerayo yenna n'ayawukana ne Katonda n'akwata ebibi byabwe n'abyetikka alyoka akomewo nabo ng'olwesoggolera amaze oddisamba mwekyo n'alyoka akomawo n'eggwanga eddala ng'aliwadde obulamu obwali obwa Katonda kaakati nga bwe bwabwe yaafe mu kyabwe ekifo. Era Setaani kye yali tayagala nga tayagala bw'agenda afune omunyago ogwo ng'ayagala kukomawo buggo akomewo nga talina kyayina nga atawaanidde bwereere amaze okukubibwa emigga abonyeebonye naye ate atuuse waatuuse n'alemererwa omugole n'amulekayo. Kyava agamba nti forsaken by God. Katonda bw'amala okumuleka n'akola ekyo n'anyaga n'akomawo ng'omuwanguzi azuukira n'alyoka agamba nti kaakati biwedde mpeereddwa kati ebisumuluzo. Soma mukunzika Mukama waffe Yesu Kristo. Esebo. Ku lunaku lwennyini yaziikibwa. Esebo. Naye amaziika ga Kristo twagala kugayunga n'omusalaba. Bingi ebyogerwa kuzuukira kwa ebiwandiikibwa kuzuukira kwa Yesu. Esebo. Njagala okwebaza nti bonna bakuwandiikako. Nga boogera kuzuuku. Bonna bana bakwogerako. mu njiri. Omusajja ono ayingirawo mu kifaananyi ate luvannyuma n'abula. Yusufu ewali Masaaya. Esebo. Nyewunyisiza nnyo. Batwogerako tusembeyo. Ne omusajja oyo kigambibwa nti yali musajja yeegasse ku ttiimu. Yusufu ewali Masaaya muddugavu. Yali be bamu ku bantu abaali mu butundutundu. Musumba sijja kukkiriza nti muddugavu. Nabamwe bagamba manyi gundi ono Simoni omukuleene. Simoni omukuleene. Mbadde nkonfusinga ne Yusufu ewali Masaaya musajja mu Yudaaya. Oli mutuufu. Oli mutuufu. Tusooka musoma wano. Oli mutuufu. Ate nga yali musajja member ku Sanhedrin Council. Atali mukuleene. Oli Simoni omukuleene. Ono Yusufu ali Masaaya. Yajja n'obugagga bwe okulabikanga akola ekintu ekiyitibwa okuziraga n'okumaliriza buli kimu. Esebo. Kati ono ye tumuyigirako ki? Kubanga kwigamba yandibadde binyo bitwogera naye olaba engeri gy'aziikamu Yesu Kristo ne waamuziika byonna bw'obigatta awamu olabira ddala nga oba nkiyite ntya nti ye wadde Abayudaaya omusajja ono bamututte okubeera nga atali kabaka bamuziise. Yesu afanga omukolimire naye aziikibwa nga kabaka. Si ng'omukolimire. Omukolimire. Yesu afa nga mukolimire. Yesu afa ng'amaze okukolimirwa. Yesu afa nga amaze okukolimirwa. Yes. Naye aziikibwa nga kabaka. Ekyo nno kina kye kiraga. Obugagga bwennina buyina ekitundutundu kye buzimba ku Bwakabaka bwa Kristo ono. Nkulaba musumba. Obugagga bwange buyina value gye bongerako ku Bwakabaka bwa Katonda. Kubanga omusajja ono Yusufu engoye entaana ebirala byonna ebyetaagisa okutwala omuntu ono okumuteekayo
zaali nsimbi ze n'amaanyi ge na influence. Era olw'ekyo bw'ajja okubuuza omulambo guno n'abasirikale n'abantu abalala bonna tebabuuza nti ani. Bamukwata bukwasi ne bawaayo olw'ekitiibwa ne influence. Era oluvannyuma bw'amala okuteekebwayo bagamba nti olw'okuba nti ono omusajja abadde ne influence tetuyinza kumuleka bulesi bwe tutyo. Tuteekeddwa n'okuleeta n'abasirikale n'okukuuma ne bakuuma. Kubanga ate bayinza n'okubba omulambo gwe. Nga kitegeeza tibaali bamutya ng'omuntu abadde ataddewo kwegamba empire etayinza kuzikirira buzikirizi bwetyo. Naye ng'omusajja ono bw'ajja okuteekayo omulambo guno obugagga bwe ne influence bikola kinene. Ekibuuzo kyandibadde kibuuzibwa omukristaayo nti gwe ku byoyina biina kye bizimba ku bwakabaka bwa Kristo. Kamaffe yeebazibwa nnyonyi ddala. Twagala okwebaza Katonda olwa lesoni eya namba 12 kubanga etuyambye okubaako ebintu bye tuyiga. Nze ate Yusufu ali Masaya yasinze okunkwatako nkiyite ntya mu kuyiga ng'omukristaayo nti waliwo ekiseera we kituuka nga gwe weetaagibwa. Amazima. Essaawa eyo yali yeetaagibwa abasajja ng'abo nga Peetero tayinza kukola n'abalala tebayinza kukola wabula Yusufu mu kiti ky'olimu ow'eri Masaya kati gwe akola. Kibuuzo kigamba nti katugenda mu njiri yiino y'abavubuka. Mbadde ngera kyogerako. Gwe don't miss in action akantu ako nakagadde nnyo. Yusufu kati olabikira wa. Bw'oba olina ssente ziweeyo bw'oba togenda kwogera at least gwe waayo ssente. Bw'oba tolina kyogenda waayo at least gwe tusitula obutebe. Tuula obeerewo sabira omulimu. Beerako nekyokola. Yusufu wa eri Masaya kiki kyazimba ku bwakabaka buno. Bagala kunzikirawo n'okusaba. Waliwo ekibuuzo. Musumba ssebo goba otusabire tekadde kaweddeyo. Tugenda kusaba. Naye ng'ekibuuzo bwe kyabuuzibwa nti nkole ntya Yesu ono. Eyabuuza mukole ntya Yesu wammwe, mukole ntya Yesu wammwe. Na mbawo ono mte ono kole ntya. Kibuuzo ekyo kikomawo. Nga Yesu eyanfiirira. Nga omusajja ono ow'eri Masaya bwe yajja n'abaako kyakola oyinza okubaako kyokola. Ogenda mutikkira ngule. Omutikkira ngule. Oba ogenda kumukomerera. Oba omukomerera. Tumba tuweereyo essaala. Kitaffe omwagalwa tukwebaza olw'ebyokuyiga by'otuwa buli ntakera. Twebaza Katonda waffe okutuwa omulokozi. Twebaza amaanyi ge wamuwa okuwangula omusaalaba. Twebaza wadde nga yagenda n'ekikolimo ekyo kyatuviiramu omukisa. Twebaza Katonda wange by'okuyiga n'okusinga ennyo Yusufu okukozesa ebibye olw'okulokola abalala tubeere nga tutegeera obulokozi okuyita mu Kristo Yesu. Weebale nnyo ssebo. Tusaba nno Kitaffe era nga tugenda mu kubuulira enjiri nga tugenda Katonda wange okweyongera okukula mu kukkiriza. Beera naffe mu byonna bw'olikoma olyoka otuwanjulire ekyo ekisinga byonna bwe bwakabaka bwo tubeere abagenda okububeeramu era tuteekebweteekebwe ne bannaffe bwe tugenda okubuulira enjiri ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Tweyanza nnyo tweyanzeeke mukwano okuba nti obadde naffe okuva gye twatandikidde. Ebadde program lesson weekend ku 3ABN amazima agatajunguddwa. Tukwagaliza sabbiiti ennungi era ne tugamba nti ekisa kya Kristo kyeyongere gy'oli.